Okukuuma empewo mu Kampala okulaba ng'ebeera nnyonjo. Ekitongole KCCA ekiddukanya ekibuga kibadde n'ensisinkano n'abakulembeze okuva mu ggwanga erya Bangladesh mwe bayise okubaganya ebirowoozo. Akulira ekitongole KCCA Sharifa Buzechi atubuulidde nti abakugu okuva e Bangladesh bazze okulabamu engeri empewo gyekuumibwamu nga nnyonjo mu Kampala oluvannyuma lwa bano okukizuula nti ate eno embeera eri yaddeyaddeko. Okujja okutuyigirako ku kiki tukoze mu kulongoosa empewo bannakampala gye bassa oba n'okubanga bannakampala bategeera empewo gye bassa eyimiridde etya era balina kukola ki okubanga empewo eyo tugirongoosa. Tubadde n'abagenyi baffe bano mu lunaku lwaffe batusize olunaku olwokuna nga tuli nabo era batambudde division zaffe zonna ettaano nga balaba ebyo bye tukoze mu kubanga tulongoosa empewo bannakampala gye bassa. Ono anokoddeyo ebimu ku biviirako empewo embi eyonoona obutonde era ensibuko y'ebirwadde eby'enjawulo. Kiki ekireeta empewo eno okukyafuwala? Kasa tubeera n'enfuufu ennyingi mu bbanga. Emabegako awo bwe twali tukola enguudo nga enfuufu nnyingi mu bbanga twapima kwalite yaffe ey'empewo nga mbi. Bwe tugenze tutereza enguudo okuziteekako chorus n'okuba nti kati saawa eno tuli mu biseera bya nkuba weesanga nga ebipimo byaffe ebya empewo gye tussa kati ate byeyongedde okuba ebirungi. Ekirala omuntu bw'aba nga alemereddwa okukozesa enkola gye twateekawo ey'okusasula abatwala kasasiro basobole omutwala gye tumuteeka n'asalawo amwokere ewakaawe ku dduuka lye, ekyo nakyo kyonoona empewo gye tukola ki gye tussa. Okubeera ne jaamu omungi, emmotoka ne zibeera mu kifo kimu mugotteko ne zivaamu omukka omubi nga zirudde mu kifo ekyo nakyo kireetera okubanga empewo gye tussa. Buzechi atubuulidde nti mu kaweefube obw'okulwanyisa ebikka ebibi mu kibuga balina entegeka ey'okuggyawo zitakisi ezisaabaza abantu 14 bazisikize ezo ezisaabaza abantu abawera, ekintu kyagamba nti kyakukendeeza ku mujjuzo ogw'ebidduka mu Kampala. Tubayamba okukola enteekateeka okusobola okuva mu 14-seater oba emmotoka ezituusa abantu 14 okudda kuzituuza abantu 6. Ng'era enteekateeka eyo tujja kuba tukolagana nabo ne kampuni eziri mu Uganda nga Kira Motors basobole okuba nga batransitinga tugende mu kye tuyita mass bus transport. N'ekirala twogera n'abantu okuba nti balina okukola kye bayita ekibalo. Tewali kikuguza Nuuwa ya Ntebe 7 ng'omala omwaka mulambo ogivuga bw'omu toli muvuzi wa taxi. Ye Namazzi Viola akiikiridde Road Mayor mu nsisinkano eno ategeezezza nti gavumenti esaana ekendeeze ku bbeeyi y'amasannyalaze kisobozese bannayuganda okwettanira okugafumbirako kiyambe okusala ku mpewo embi so ng'era ono atubuulidde ku bbago ery'etteeka erijja erikwata ku mpewo. Abantu bafumbisa amasannyalaze naye ebbeeyi ya yuniti y'amasannyalaze eyimiridde etya? So gavumenti bwebanga ddala eyagala abantu tufumbise amasannyalaze to improving air quality nebbeeyi y'amasannyalaze yeetaaga okugitemera ddala so that n'omuntu wa bulijjo asikirizibwa okulaba nga asobola okufumbisa amasannyalaze, ekifo ky'okufumbisa enku, ekifo ky'okufumbisa essimu. Obeera ng'opolitinze ng'oyonoonye empewo yaffe oba zino companies industries nga bwe muziraba nti oba zifulumya ebiki zifulumya empewo ey'embi ne zipollutinga environment zijja kuba zirina okukola ki okusasulira eyo damage zikoze n'ebirala ng'etteeka bwe tunaba tuli bannyonnyola nga lituuse. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.